Mukulu Kadama TV osiibyo ojja ssebo obuvubuka nsuubira oli bulungi. Kaakati ssebo olwaleero ekindeese nzize kwogera ensonga ezimu ezikwata ku ofiisi zaffe ez'eno mu Saudi Arabia. Newankubadde nga ne Uganda kigikakatako naye okusingira ddala ez'eno n'abantu abazikolako. Sigenda kulwisaayo. Mr. Kadama TV emabegako naddayo ku ofiisi oba ojjukira olunaku lwe nagamba nti gye nasooka okukolera tewali mu kukwatagana mu byendya kuba bo bennyini bamaa ne baŋŋamba tebalina ssente wabula ngenda kuddayo ku ofiisi kyabalemu okukola ne ntuuka ku extent eyeekalakasa ne ndyoka nzira ku ofiisi. Naye bwe nzira ku ofiisi embeera gye nasangayo teyali nnungi n'akatono. Natuuka ku ofiisi nga batuggalira. Eky'okutuggalira sandi kigaanye kubeera baba batuwa bukuumi. Ofiisi yaffe eyo bw'otuukayo bw'oba obadde obanja bakuwa olunaku ne bakugamba obakomawo enkya oba jangu bwe ruti. Naye munnaayo omukyala atutwala bataayi omukyala atutwala kuba nze naddayo ku ofiisi nenziramu nenfuna omulimu ne ŋŋenda nkole. Bwe nakomawo tebansasula gye nali nkolera ne mbabuuza ssente zange ani agenda ozimpa ne baŋŋamba ofiisi egenda ozikuwa. Ne nnemeramu ofiisi ne mbagamba njagala ssente. Nannyini ofiisi kyaba ŋŋamba genda okomewo enkya kuba kati tuli bize. Kituufu baali bize kuba twasanga bali bize. Mu kubeera bize okwo enkeera nenzeyo ne ŋŋamba omukyala njagala genda mu ofiisi kubanja ssente zange. Omukyala yaŋŋamba ekigambo kimu yeetaggulira bakadaama. Weewo mu luumu mwe tusula ebisumuluzo yabirina ate era bakadaama be bazisulamu. Okitegeera ekintu ekyo n'ensirika n'entambula n'envaawo. Kugamba ng'omukyala oli alagira ddala embeera ng'alagira ddala embeera enzibu ennyo. Imagine weewuunye n'ekyasinga okunkwasa ennaku Mr. Kadaama nga Munnayuganda. Omukyala oyo Munnayuganda aggulira bakadaama okugenda mu ofiisi okutuusa ensonga zaabwe. Naye tetusobola olw'ensonga nti tatuwa mukisa ogwo oba takuganya kuba bw'otuuka mu ofiisi ne bagamba komawo enkya kitegeeza bw'oba oyingidde luumu eri togenda kuddamu kufuluma paka ng'ozzeemu n'ofuna boosi omulala oba ng'ofulumye ogenda waka. Okitegeera ekintu ekyo. So twayita mu mbeera enzibu ne tutuuka mu ssaawa nga n'ebyokulya tewali. Mr. Kadaama ne tutuuka essaawa nga n'amazzi gennyini tewali. Naye nga bw'omugamba ggulawo tugende mu ofiisi tusabe ebikozesebwa tayagala. Wabula ng'akozesa advantage ey'okuba nti amanyi olulimi ng'agamba ebintu yabigula. N'olwokuba tulina empisa embi tagenda bitugulira ne weebuuza mpisa ki embi ze twamulaga. Wabula ogenda omungamba nti nzigulira ngende mu ofiisi olwo luba lutalo. Mr. Kadaama twatuuka ku extent eyeekalakaasa olw'amazzi, emmere, baleeta abaana abapya bakola batya. Bwe twekalakaasa omukyala oli yeewera enkolokoto n'agamba nsobola obbasiraanya oba nsobola obbalemesa nina kopi zammwe mu ssimu yange, kopi zaffe eza paasipooti. Asobola okukola kyonna ky'ayagala ku buli muntu yenna ayitira ku ofiisi eyo. Naye ng'ekituukoze ekyo kinti lwa nsonga tatuwa mukisa genda mu ofiisi kukola ki kutuusaayo nsonga zaabwe. Bwe twekalakaasa nze banfulumya ne banteeka mu baana abagenda ewaka kuba tulina luumuzi bbiri naye awaggulu tebagiggala. Ne banfulumya mu eyo luumu ne banteeka mu bagenda ewaka waggulu era gye nava ng'ogenda okukola ebbanga eryo lyonna lye mbadde ku ofiisi. Naye Mr. Kadaama abaana baasigala wansi baayogera ebigambo ne bagamba omukyala ono kyatukola kikambwe nga tebakyalina access efuluma tebasobola kweyogerako. Naye olw'okuba nti nze munnaye siiti ate era embeera bw'ensukkako nva mu mbeera namutabukira katono tulwane kwe kutwawula era neyatwawula n'aŋŋamba siddangamu okulaba ng'okkiridde wansi. Twekalakaasa leero enkeera ne tubituulamu ne ofiisi. Bwe tubituulamu ne tubannyonnyola ensonga lwaki twali twekalakaasa. Ofiisi n'ekimanya. Ofiisi bw'ekimanya neeyagala nzire mu luumu omwo mwennyini mwe twekalakaasizza.
omukyala nadamu n'atandika olutalo kwegamba ng'alinga agamba nti atankula olutalo nange tulwane oba bangobe kuba kyeyali ayagala nze ngobwe. ne Mr. Kadama nkulayirira essaawa eno navaayo ndi mu kukola naye Mr. Kadama mbadde nkyayogera ne bampita munaye zino ensonga tetuzogera nti oba twagala balemesa mirimu gyabwe naye beddeko amazima omukyalo oyo abaana bamukubira amasimu ne bamugamba tuli mu kifo ky'okubayamba mu kifo ky'okuyamba omwana namugamba nti kola booti kuba bw'owulira nga anyumya emboozi ye naye alaga nti naye yakolako obwakadamba nga ffe avuma bavume. Sinakindi okukwata essimu n'akubira mukamaawo n'amuwa amateeka amalala namugamba oba mugyeko intaneti oba mukole booti bw'oba osobodde. Oyo omukyala imagine omunnayuganda ate nga naye muzadde alina abaana n'omukubira n'omugamba ndi mu buzibu ntaasa n'akuvuma ebigambo ebiyitirivu newebuuza kati ngenda tandikirawa nze kyova olaba sikyanenya abaana batoloka Mr. Kadama omwana bw'aba atoloka aba ataasa mbeera kuba yatugamba nako lwaki temutoloka naate nga tulina ofiisi mwe twayita yalugamba lwaki temutoloka nemuyitireyo nemugenda. Omwana namukira naye babadde baagala kundrepinga ntaasa n'amuvuma ebigambo ebiyitirivu n'abikyusa n'abizza ewa boosi anti akola ku ofiisi. Omwana nadda nga abanja ssente n'agendayo okubanya n'amugamba kati bali bafiirwa obukadde bwabwe 18 bwe baakuteekamu olw'okuba oyagala obukadde 2 naye ng'abadde ayagala kubanja ssente z'olw'ensonga yazikolerera. Eyo embeera mwe tuyita yennyini naye ng'ekitubonyaabonyesa imagine bannayuganda bannaffe be batubonyaabonye okutuuka ku mbeera eyo.